abalungi be basinga obungi ababi. abalaba Dream TV mwebale nnyo okulaba Dream TV. Temukoma kugiraba kyokka, mwongere okutwala kyegamba mu maaso. Olutalo lwaffe kudda gye twava. Kaakati olwaleero nina omukisa okubeera n'omwami Katende ono, artist naye nga ekimu ku bintu bye tulina okulwanisa ng'eggwanga ye environment yaffe, planet yaffe, obutonde bwaffe, okussa ekitiibwa mu butonde bwaffe. Mwami Katende ye ate alina engeri gy'akikolamu ndala. Ayise mu lubugo okusobola okulutuusa ku mutindo gw'ensi yonna, eggwanga lyaffe lisobole n'okuganyulwamu, kubanga olubugo lulimu ebintu bingi okutuuka okulaba nti n'abazungu kaakati baagala olubugo luno balukaayanira mbu lwabwe. So nga ate ffenno bwe tutema omutuba tetuguzaawo. Naye Katonda ye yatonda omutuba. Katonda twagisangawo ebintu ebyo byonna. N'olw'ensonga eyo njagala Katende ambuuliremu katono ebintu ebituuse ku lubugo mu mulembe guno, nangeri ki gye tuyinza okuprotectingamu obutonde bwaffe nga ba artist. Kiki kye tusobola okuddiza Katonda okuggyako ekyo kye yakola kye yatuwa n'akituteeka mu ngalo, nti osanga planet eno kwe tuli ffe tujja ogirwanirira ba artist eddewo, era ng'ekyo tugenda kikola mu ngeri emu oba endala n'omwami Katende wano, nga tukubagiza abantu ba artist, naddala ba artist mulowooze bwe muti nti kikye muddiza ensi ku bitone Katonda bye yabawaweera obwereere, bye mutaagula Dubai, bye mutaagula wali, kyokka nga kati olwaleero mukola ne mufuna ssente. Tukole tutya okuzza ekitiibwa ekyo eri Katonda? Nze ku lwange ng'omuntu nagamba nti lwaki tetusimba emiti miliyoni namba mu East Africa wano nga ba artists? Sifaayo oba oli wa gospel oba oli wa secular, naye tulina okusala amagezi okuyamba planet yaffe okutubeezaawo, era tulina ogirabirira nga bwe kyatuweebwa okutwala dominion eya planet. Mwami Katende, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeerako naawe mukulu Alex. Omanyi Katende wanje ndinzijukiza mukwano gwange omu. Katende yakulira wa jjajja wange. Kati Katende oyo bambi yafa kati. Katende anzijira yali mu scout. Yes. Nga mukozi nnyo ng'akola. Anyway, ekyo si kyekikulu. Ekikulu njagala ombuulire oba obuulira abatulaba. Yes, sir. Kiki ekiri ku lubugo luno ekireetedde n'abantu ensi yonna okugamba nti abaaye kiki kino? Kino olubugo lulina ebintu bingi. Ate nsanyusa nnyo okuba nga ndi ku eno program nga twogera ku eno ensonga, kubanga abantu bangi tebakimanyi. Ekisooka ye material ekyasinze obukadde mu nsi yonna.
material ekyasinze obukadde mu nsi yonna. Nga tunaatandika bino kuluka zino material ezisinga ziri woven, olubugo lwe lwasooka ezo material. Kubanga lw'olubugo si lutunge. Naye ebirala byonna biki? Yonna. Kati olaba ekyo kikulu nnyo, olubugo si lutunge. Naye lwavumbulwa lutya? Ani Abaganda batya okutegeera? Olubugo luno history waalwo agenda mabega nnyo, tebasobola actually kumanya nti lwavumbulwa we luti. Abasinga buli omu alina theories ze. Naye mbu lwavumbulwa ku Kabaka Kimera. We lwavumbulibwa ku mulembe gwe. Mbu lwavumbulwa omuntu omu bamuyita Wamala. Yes, ku mulembe gwa Kabaka Kimera. Lwavumbulibwa. Naye olubugo okuluvumbula balujja mu muti bwe bayita omutuba. Yes. Omu gw'amanyi. Ate ogwo omuti ate nagwo gw'amaanyi nnyo ku butonde. Kati olutuuka. Omutuba tugulaba nti abalimi abasinga basimba emiti gy'emituba mu nnimiro zaabwe. Olw'ensonga nti omutuba guno gwongera ebiriisa mu ttaka. Omutuba gwongera ebiriisa mu ttaka. Ky'oba olaba ate abalimi ba kofi ab'emmwanyi bagwettanira nnyo ate omutuba. Ne baguteeka mu mmwanyi. Baguteeka mu mmwanyi. Lwakiriisa ate gwongera n'amazzi mu bimera. Kati nti omutuba ewali omutuba ate ogenda olaba nti emmwanyi ezikulirawo ate zibangimu nnyo okusinga ate ebifo ebirala. Kati nekireeta ate nti omutuba ng'obivuddeko nti tugujjamu eno material ate mulungi nnyo ku balimi. Si aba kofi yekka naye ab'emmere yonna ez'enjawulo. So ate n'ekirala omutuba ddagala. Litya. Omutuba ebikola by'omuti babifuma ne bavumula endwadde ez'enjawulo. Ekiriba ky'omutuba ate bakikozeemu olubugo nakyo kyennyini bakifuma ne bavumula endwadde ez'enjawulo. Kati ogendako ku bantu abakola habo, abasawo aba habo bakulaga nti ate nabo basanga omugaso mu mutuba mu sayidi eyo. Kati ate ffe ne tujja abatunzi ne tulaba nti ate omutuba tugujjamu olubugo. Kati olubugo saawa zino eno wenjogerera Manchester University yazuula nti olubugo lusobola oluplacinga bandage. Lusobola okuyambako ovumula ekiwundu faster than bandage eziriwo. Yes. Lusinga ne bandage. Yes. Kati eyo research yo bakamala ogikola Manchester University. Ali ne tulaba nti Mercedes-Benz ekozesezza olubugo mu interior design yaalwo. Naye si accidentally nti wakubanga omuntu olubugo lulungi nnyo, naye olubugo lwabsorbinga sound. Otugererako mu music ogenda olaba nti mu studio baproofinze sound ereme kufuluma. Kwegamba olubugo lukolanga sound proof. Naye lusinga ku materials babadde bakozesa ennyo. Ky'oba olaba nti Mercedes-Benz egenza olaba nti katugezeseko naffe tukozese eki luno olubugo. So mu interior lulimitinga engine, sound ya engine kati obeera munda sound eyo tejja nnyo. Era tugenza olaba ne NASA naye erutandisa odulisaakingako okwagala luteeka ate mu byombo byalwo okulemesa eyo sound. So ogenda olaba nti wabweru w'ensi ate olubugo abantu bangi balwetanidde nnyo. Naye nga si ekyo kyokka nti bingi nnyo nti kati ffe ng'abatunzi saawa zino twogera ku environment ate nga mu pollutants ezisinga oba ebintu ebyonoona obutonde fashion akwata kyakubiri. Nga tufudde ku oilo yekwata ekisooka ntukwata fashion. Kati abatunzi mu nsi yonna banoonya material eziri nakyo, material ezitalina effect mbi ku butonde. Kati olubugo olukwata kisooka kwezo material. Tusaana kwekubira omungalo kubanga lwaffe. Yes. Ekikulu nnyo bannange abatulaba batisisa abatulaba mulabe nti
emirundi egisinga baartisti bwe balwala tuyita abantu babayambe nabo bennyini ne batuyita tubakole ki tubayambe olw'okuba baki balwa naye ng'ate bakuze bakola era nga ssente bazifuna ne bagenda mu byalo nawa kaakati nze njagala kukizza ekyo ku luuyi lw'abaartisti mbagambe nti abange tusimbe emiti miliyoni eki kakadde kamu lwakwebaza Katonda eyatutonda n'akituwa tuzaayo ki abantu bwe tulwala nti mutuyambe bwe tubagenda okuzannya nti musasulize tusasuza olidde naye ffe tuzaayo ddi tuzaayo tutya eri abantu baffe abatuwadde ssente okuva buto nga kati nganzi nava buto nga nkola kiki theatre so abantu abo abampadde ssente okuva ebiseera byonna n'okutuuka wano wendi kiki mbaddizaayo ntya bwe nakola wano show ey'obwereere ate baatisiti ne banvuma ne bagamba ti ate nsudde omutindo gwaki gwa art naye ng'ate nali njagala kuba kyenzizaayo eri abantu owulidde balabire bwereere naye baatisiti bannaye baga nti oyo afudde akoze bubi asudde ekintu kya theatre naye nga bwe muwulidde okuva mu mwami Katende kyayogera Manchester University emaze okuprovinga nti olubugo lusinga bandage ki amaanyi tewali nsonga bannange ffe abayimbi oba abazanyi b'emizannyo oba ba fashion makers oba ba models tewali kitugaana kukola kampeyini eyo ne tubaako kye tuddiza eri ensi naffe ne tugaa nti mitiru miliyoni 100 miliyoni 1 mu East Africa tuzikoze iki tusimbi kwatire wamu yes then bano abaagala okulubba be banaamanya naye ffe nga naffe tukoze okwaki bannange olubugo mutegeere nti tubadde tulumanyi bulala abantu baffe ffena nange kennyini olubugo mumanyi lwabafu sikirowoozanga nako nti olubugo luyinza okubeera mu Mercedes Benz oba okugaana okubeera sawundi kiki mmanyi buli kaseera ate we twaziikiranga abafu abo ab'embugo nga tubatya nnyo nange nali ndutya nawe wali oti anti nga tewali na funeral home eneekola ku kintu ekyo neerongoosa bulungi naye olwaleero tuna naki funeral homes nkakasa nazo zijja kubeera nga ziteekinga onu olubugo luno ate tuleme kirowooleza mu byabufuzi oba kampeyini oba ezaaki oba ezaaki nedda tukirowooleze mu butonde nti emiti gino tugwanidde ogiprotectinga oba nedda mwami Katende tugwanidde ogiprotectinga oba nedda njagala abatulaba kuwulire ng'ogamba emiti gino tugwanidde ogiprotectinga ekiriwo nti emiti ginansangwawo giri mu kutemebwa ku sipiidi ey'ekitalo ate nga tuteekawo emiti egitalina giyamba butonde bwaffe nga kalitunsi oyo waliwo n'omulala simanyi gwe balema ennyo kati bamukolamu mpapulo ba pine kati egyo emiti migwira gidamejinga ettaka era ogenda olwaba nti bwe bagisimbye ettaka lisigala kkalu ate emiti gino egyaffe egyaliwo giri friendly n'ebimera ebikulira ku lino ettaka so kya mugaso nnyo tusimbe egyo emiti mu bungi tukwatire wamu nga ba artist ate naffe tukubiriza ate abantu abalala ekyo nkyagala nnyo kubanga nze ekinnuma ye artist okulwala n'agamba abantu nti mujje mukole ki munyambe naye ng'ate ye bw'aba afuna ssente tabaako kyakola ki kyaza eri bantu abamuyamba omuwa ssente aye nabatuulaba Katende
njagala babuulire ddala n'omulimu gwakola ne gyabadde na lwaki alemedde ku nsonga y'okukola lwetwambadde nyambadde eno olubugo olidde ndoza nawe kapu y'olubugo kiraba so nakino olubugo kwega mulaba nti waliwo value addition ku muti ogwo ate nga tuyinza okugwesigamako okukyusa ebintu bingi nnyo naddala ku planeti yaffe. Kituufu nnyo. So nze ndi mutunzi ntunga ngoye ze nkozesa okusomesa abantu ku buwangwa n'ennono. Tobolaba nkwatidde nnyo ku material ey'olubugo. Olumu nkozesa ku nsimbi, olumu nkozesa ku buso. Sitwagala nnyo olubugo lufuuke nga lwaffeffeka wano kaakati. Olugakyale si lwaffeffeka. Bannayuganda bamanyi olubugo lwaffeffeka. Naye olubugo luli e Kenya, luli e Rwanda, luli e Congo, luli e Ghana. Ensi nnyingi nnyo. So olubugo si lwaffeffeka. Ate eri ezo ensi ze njogeddeko luzikiridde. So lusigalidde wano era abantu abalwagala olwakisesinga bajja eno Uganda. Lwaki luzikiridde? Luzise oba emiti bagitemye tebazaawo. Yes, abakadde abaali bamanyi okukola eyo material. By the way ne gundi eyo enkola yaalwo engeri gye tulukolamu si bantu bangi abakimanyi. Kati no twesiimye nti Uganda baliwoko naye ensi endala abo balina okubeera naffe tulina babisomako busomi. Nedda tulina okuba training okukola olubugo. Kati ye ensonga lwaki wano tulwetaaga ate si lwa muntu kinnoomu naye n'ensi yonna tulwetaaga kubanga tunoonya ssente ezirabirira ensi nga bw'okimanyi nti ensi weemanya nti eno national treasure which it is naye abantu abasinga tebataddeemu maanyi nayo kiyambako abalukola abasimba emituba n'ate n'abatunzi ffenna tuba tukwatira bonna ne bafuna ekyokukola. So Mwami Katende weebale nnyo. Batulaba temulowooza nti tuleese olubugo tuwakanya ebirala byonna, nedda, wabula omuzungu atufuze lwaki lwa innovation zize z'akozesa okusobola okukola byakola ki, naye naffe ekyo kikimu ku bye tulina bye tuyinza okwongerayo part of our innovation, si kyo? Ate bwe kibanga kyekyo then kitegeeza nti kya butonde. Bwe kiba kya butonde kitegeeza kya buntu. Bwe kiba kya buntu kitegeeza kya bwakatonda. Mutuba tewali yagusimba twagusangawo olidde nga bwe twasangawo omuyembe. So abatulaba mwebale okutulaba. Mwami Katende tujja kubanga tukola naye kampeyini eyo baatisiti naddala okusobola okubayigiriza nabo okubaako kye baddiza ensi eno, kubanga teri muntu afuna ssente za bwereere nga artist. Nze mbabuulira baatisiti bagagga bavuga simanyi esikareedi babawa ssente abantu neetebereza bwalwala ate n'ayita obuyambi ate nga ye tazangayo n'akatono. Ddiza obutonde. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Katende basiibule n'ekyoyagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo nga mutulaba. Nze kyensibira entana gye nsibira abantu nti tutandika olaba ate value mu bintu bye tulina ebyaffe ebya wano bye tulina tubyongereko value tukompiting awo tugenda okompitinga ne global market. Abavubuka bonna abatulaba ebintu tubyettanire ate tulabe nga tubyongerako innovation. Tuleme kulekera ate abantu abavudde eri bajje ate batwale. Amiina. Mwebale nnyo okutulaba, mwebalire ddala.